Kende Mexico yemu ku bazanyi abasoba 20 abakebeddwa okuzuula oba bali mu mbeera esaanidde okuzanya ebikonde mu lwana olugenda okubeerawo sabbiiti eno. Olulwana luno lugenda kuteekera ku New Brigade wano mu Kampala ku Lwomukaaga luno, era Kende Mexico agenda kutuuka ne munnansi wa Tanzania hali Hamuzi Muzeeyi mu lulwana lw'omusipi ogwa Eastern Central Middleweight title. Kyenyinza obbakakasa nti mujje kubanga nze ebiseera ebisinga mbangenda olwana n'omuzannyi basaagala nkwate banjagala tukubagane pesa ku pesa abantu banyumirwe kuba baba basasulidde ekyo. Kende Mexico agamba akoze okutendekebwa okumala era asuubiza abagizi be okwolesa omutindo omulungi. Ono agamba Batanzania aze alaba ennwana zaabwe era mukakafu nti agenda kumuwangula. Twasazeewo tuleete Omutanzania ono tulabire ddala nti Uganda ne Tanzania which is which. Naye nga kyenyinza osuubiza bannayuganda nti mujje mbungi kubanga yo Mutanzania tugendamu kubadde Tanzania ng'olwedde tumukubye. Gwe kyoba omanya nti omusipi gwa Eastern Central Kende Mexico alina okubeera champion Eastern Central Africa. Olulwana lw'okubiri lugenda kubeera wakati wa Ahmed Kabona ng'atuuka ne munnansi wa Sudan Ahmed Majid mu buyisa wa kilo 79 oba buyite super middleweight. Kabona agamba ali mu kutendeka okukakasa mmeeme era asuubiza abagizi be okuwangula munnansi wa Sudaani. Kabona Ahmed neetegese ebbanga ddene nga neetegekera ekintu kino. Kakati sijja basuubiza nti ebintu tebijja kuwooma, ebintu bigenda kuba bikuumuufu, ffenna tubeere wali. Mbakubiriza nti mwenna mubeerewo nti abazannyi bonna abasinga batuuse. Kabona Ahmed main fight Sebyala ne Majid Sulaiman naye yatuuse amazima kati yatuuka jjo waali wano ate n'abazannyi owa Dasan Mubiru Jere Kabongo atuuse ekiro kya leero. Ate yaliko nakiko omuzannyo gw'ebikonde Justin Juko aguddewo ekifo awagenda kutendeka ebikonde e Masaka ekituumiddwa Juko Boxing and Fitness Club. Toyinza gamba nti Uganda tenda ba champion ngebeetagisa okukozesebwa tebiriiwo. Kati nze nsobodde okuba tutandise okukola ekintu mujje ewantu walungi bakochi we bali. Justin Juko nga yakazibwako erya Uganda Destroyer yawangula emisipi 6 n'emidaali 2 egya zaabu era nga ebikonde yabiwummula. Ekifo kino kitunuulidde n'abo abagala okukuma emibiri gyabwe nga miramu era bannamasaka basanyukidde enteekateeka eno. Owaswa James Segawa, BBS Telefayina.